Farm Business Uganda ekitongole ky'abalimi n'abalunzi bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwenyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basima ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi w'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofuna amagezi. Aba Farm Business Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku nnima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti aba Farm Business Uganda webali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Aba Farm Business Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omu ttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako aba Farm Business Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, farmer to farmer, mulimi ku mulimi. Okay, oli mulabi mulungi gwali tubeerako obutakowanga omulabi wa Farm Business Uganda. Osibye otya nnyabo, osibye otya ssebo, gwe atwekuumirako. Farm Business Uganda kitongole ky'abalimi n'abalunzi. Tukuwa amagezi mu nsonga ez'okulima n'okulunda ate ne kuyamba okufuna ebyo baweetaaze mu nsonga ez'okulunda ate era ne tukuyambako okutegekera. Katugeze singa oba oli eyo nga owandyetaaze obuyambi bwaffe, namba zibeeramu mu kalango era oba oziraba bulungi mu mbeera efaanako bwetyo. Njagala kwanirizaako naye nga tonalaba sooka osubscribinge ate kyaotegezekala ku Farm Business Uganda. Farm Business Uganda tuli under Kevima Training Center Uganda Limited mu mbeera efaanako bwetyo. Tulina omulimi waffe gwe tukyaliddeko era ate era omulunzi waffe. Tugaa nti ekitugatta ffenna tuli balunzi ate era ekitugatta ffenna tuli balimi. So oli asobola okubeera mulunzi ne tumubalanga omulimi kubanga byonna tugwawo mu mbeera ez'okulima ate mu mbeera ez'okulunda. Nina omukulu gwendi naye nja musaba atweyanjulira n'abamaze otweyanjulira ate tutandikira awo. Tuli banaye mu mbizi wano galaba embizi ezitowa kilo 150 n'ey'ebibiri zizino wano ono yeebase wano bannange yeebase. So byonna mujja kubanga mbirabuza ku balabi baffe. Amanya gange mbalamusiza nnyo mwenna abalabi ba Farm Business Uganda. Amanya gange Musumba Steven Nyondo ya Yesu. Ndi mulokole ekyo ekikulu ekyo byonna. Nange nebaza omukisa guno gumpeereddwa aba Farm Business Uganda kubanga nange olunaku lwaliro bankyalidde. So kya muwendo era kya ssanyu olunaku lwaliro okubakyaza. Bannange kya muwendo era kya ssanyu okukyalirako abasumba nga balina bye bakola nga bamanyi nti nno akapande kaakali kagamba ennimiro Uganda kikaka tuli banaye mugombola y'Engogwe mu district ey'Ebuyukwe mwe tusiŋŋaanibwa ate era tuli ku kyalo kye bayita Mawoloba. Si Mawoloba, kyalo Mawoloba gye tuli mu mbeera efaanako bwe kityo. Weebala emirimu. Emirimu tukola. Mugezaako. Tukeezezzaako ddala olw'ekisa kya Katonda. Mwebale na kuweereza. Byonna tukola naye ekintu kimu kyenzudde nti bw'oba mulokole ekyo tekikugaana kukola na kuba na ssente.
ate omulokole Katonda bw'amala n'akuwa essente n'akuwa amagezi obulokole bunyuma. Kakati mu byonna ng'ebyo tubitadde awo tugaba amagezi. Nze Katonda bwe yampa amagezi najja eno mu disitulikiti y'e Buyikwe n'empale n'essaati nakamalayo emyaka mukaaga guno gwa 7 naye ebintu bingi bye mugenda olaba nga farm business bwe tukyalidde uzeeyo amataka ekirala tulina ofiisi tulina abalimi ab'enjawulo be tukulembera tulinamu abavanira tulinamu aba horticulture tulinamu aba buli kimu kyonna nga bwe kinaaba farm business etuwaddeyo akadde akalala n'abalala mujja kubanga mubalaba. Yes. Kye neebaza ennyo Katonda nti farm business olwaleero naffe tulowoozezaako ekyo kyo kya mukisa nnyo ate bw'eba tulowoozezaako netuwa omukisa guno naffe tubagabira amagezi tubalage nti waliwo ebintu ebisoboka yadde ng'obadde tokimanyi naye ng'ebintu ebyo bisobokera ddala era nga bisoboka okukoleka. Basaba ne bannyabo omukulu ono Musumba mulabidde ebbanga lyayogereddeko eryo ery'emyaka 6 si bwe kiri era nzikiriza tulina gye twasinkana bayitayo Kasirye ne tusisinkana gye nsookerwa okulabira oba okutegeera mu mbeera efaanako bw'etyo twagala kumanya okulunda bizinensi si bizinensi. Okulunda bw'obanga on'okufunamu okulunda oteekeddwa kufuula bizinensi. Buli kintu kyonna ky'olunda ng'okolako bukozi era kimaliriza bwekito bwe kigenze tosobola kukifunamu. Era abantu abamu b'osanga bakyaye ebintu ebimu akyaye okulima bakyaye okulunda lwa nsonga emu nti babitwala ng'ebyokukolako balye n'abaana baabwe bamale baffe kubanga bw'okolako ekintu nga tolina kiddako oba ogenda kikolako mumale mukirye ne famire yo muffe naye ffe twafuula obulimi n'obulunzi bizinensi era ngenda kubanga nkuyitirayitiramu nga omukulu wa farm business bw'anaaba mbuuziza ebibuuzo nkulage embizzi ogirunda otya n'ofunamu embizzi ekulira nnaku mmeka okutuuka okutuwa abaana nga bw'ojja obbalaba kubanga byonna ajja biteekamu ffe tubala tukulage nti embizzi bw'oba ogitutte nga bizinensi oteekeddwa kukozesa kino mmere ki gye walikozeseza esevinga essente kubanga embizzi erinako byerya kubanga olwaliro kati tuli ku faamu ya mbizzi tujja genda ne ku nte tujja genda ne ku mbuzi n'ebirala naye kati tuli ku mbizzi embizzi okuva ku lunaku lumu lwe bagizadde nga tonaba kutandika singa twagala tangaza tutera abantu baneeno nti okulima n'okunda osobola okufuula bizinensi osobola okubeera ne eka emu n'osinga alimye eka 10 singa alimye eka akitwalanga butwazi nti kannimeko gwalimye eka emu n'ogitwala ng'ogifudde bizinensi nadde n'aba pulezidenti waffe President Museveni nga yabadde eyo mu fort eyo mu bannabbanja n'asanga omusajja nga omwaka afuna miliyoni 2 naye ng'ali ku eka etya kubanga yakifuula bizinensi. Njagala otangalizeeko omuntu oyo ali okutulaba bizinensi oli alaba dduuka alaba diweya alaba spare parts edduuka neffe tugamba omuntu ono nti nno okulunda bizinensi oba okulima bizinensi oyinza kinnyonnyola atyo oyo ali okukubanga akulaba. Kaakati njagala weetegereze nnyo ekigambo kino mu buli kintu kyonna osobola okukiraba nga bizinensi naye ekintu kifuuka bizinensi ku magoba gekikuwa n'enkwata gy'oba okikuttemu bw'okutta otya ekyo kyokola enkwata gy'okikwatamu yekifuula bizinensi oba yekifuula ekyo kyokolako obukozi ofunemu akasente akaweerera abaana bo omalirize. Njagala omanye nti ekintu bw'okifuula bizinensi otwala obudde obukitegeera ekintu bw'okifuula bizinensi otwala obudde obukibala ekintu bw'okifuula bizinensi otwala obudde obukiteekateeka obulungi okusobola okukuwa amagoba agakifuula bizinensi. Kakati ekyo bwekito bwe kiri nga bw'okimbuuzizza oteekwa okutwala obudde obukibala oteekwa okutwala obudde obukiteekateeka obulungi oteekwa okutwala obudde obukinoonyeza ekifumo onookifuniramu so kyekyo ekintu kyosobola okukola n'okifunamu kubanga nze eno tewerayiika ne bwe mba nkubalidde nange sente zenfuna omwaka ate nga nkyali mu kugaziya bugaziya ngaziya era nga ndi mu kusaba nti singa mba nfunye omukisa gwonna ogweyongerako sente nenfuna esente mba ngenda kugaziya eno eba egenda kubeera kuzimu ku bizinensi ennene era ezireeta sente nnyingi nga bwe naaba mbikubaliddemu wali.
nina kyembadde nkola nenjukira yegwe gwe nsoose okwogera nawe naye nkujjako interview ng'omulimi waffe oba ng'omulunzi waffe nga ndi naye mu kamera butereevu ekyo kyekisoose basaba ne bamusobola okunjulira bwe manga sinzaze n'ensomesa nga ndi mu kamera abantu bonna benjeko interview mbadde mu background era nabo badde omanyi tugenda beera mu background nga ndi eri mu background kinkoze bulungi nnyo okay basaba ne bannyabo njagadde tubeere tutegere ekintu ekifaana bwe kyo ekibuuzo ekirala manyi kati tuli kutandika paati zigenda beera mu paati ez'enjawulo bassebo ne bannyabo kati wano tuli ku nyanjula Musumba ku faamu kuno kuliko embizi nga mmeka ku faamu kuno kubaddeko embizi nga ziwerako naye kati ezimu zatundiddwa kubanga kati ojja kulaba ennume zigejja nnyo okusinga enkazi ng'enkazi tekyasobola giwanirira dakiika 3 gyegimalako ng'egiwakisa kati ezimu zatundiddwa ate ntusasulamu ekifo kubanga zo zezegulidde na wano wennyini embizi zezegulidde wano zabadde zipangisa zennyini nezegulirawo wano kati wogenda ogirabira nti bizinensi bw'obanga ogitutte nga bizinensi muviiramu ddala ssente ate zeekolera ekyo wekiri basaba ne bannyabo kankati wabaddewo embizi ez'enjawulo kati twagala kutegeera omuntu ono ayagala okulunda embizi atandika atya kyetaagisa neetaaga kubeera na kapito yenkana atya kakati embizi nga tonaba kulowooza kapito gw'obeera naye tulowooza ebintu bisatu ekisookera ddala tulowooza ekifo ekyokubiri ne tulowooza amazzi kubanga embizi ekula mazzi era ffe tunoonya nnyo biki ebiyinza ogiwaliriza okunywa esobole okukula yes kubanga okusinziira ku birungolungo ebitonotono bye tutabulamu okusobola ogikuza amangu kiba kyetaagisa mazzi kakati tunoonya ekifo ne tunoonya amazzi ekyokubiri ne tunoonya otandise otya oba kapito gw'osuubira okuteekamu wa ssente mmeka kati ekyo nno bw'oba otuwadde omukisa naffe farm business negamba nti awo mulimi ngenda mukuweerezeeyo omulage ekyo kijja kunsanyusa ate kambagambe nti embizi bane eno faamu eri ku level nga nayaffe embizi eziriko bassebo ne bannyamo kamera egenda zibalaga nze nzaalyo ziraba ebibizi ogenda kubiraba bino tebirimu mu kamera enazizaamuko nekuwa ekifaananyi ekirungi embizi zonna za mulembe nnyo nga gyenkomeza ye taata kakati ekirala bw'omala okumaliriza ebyo n'olyoka otunuulira emmere gy'ogenda okubanga owa embizi zo ogenda kugijjangawa kati awo wetutunuulira ssente kubanga ssente ng'otandika bizinesi tetuzitunuulira tutunuulira mu bitandika bizinesi tutunuulira bizinesi ki gy'ogenda otandika katugeze ffe tuli mu bulimi na bulunzi kati mu bulimi n'obulunzi tutunuulira kifo kubanga eyo nsonga nkulu osobola okupangisa w'opangisiza oli n'alowooza okukolerawo ebibye ate gwe ng'omaze okukwatayo kati ne bamaliriza ne bakugjawo kyova olaba embizi zino zaalwanye nnyo okwegula kakati ekyokubiri emmere ensonga nkulu nnyo baganda bange era bwe tunaaba tutuuse ku feeza eyo ey'okubulira embizi eryaki ojja kwewuunya ffe emmere gye tuziriisa kubanga bwe tubanga mu kuteekateeka omulimu okubaawo tuguteekateekera n'emmere nti zigenda kulya mmere ki embizi eteekeddwa kulya kiro mmeka erya mmere ki egiyamba okukula so ekyo bwe kityo mukama wange oli mulabi mulungi owa farm business Uganda kitongole kyalina tuli bannaye mu district ey'e Buyukwe mwe tusiŋŋaanibwa naye ate tutanuddeko ku bigere ogenda osinkana bamu ku balimi baffe nawe osobola okutwegattako nawe osobola okubeera ng'otweyungako tusobola okuba nga tukulukako tulina omusumba abasumba abamu bagamba terikola siba ng'osaba naye nina bendabyeko nga gwe era nga gwe naawe era gwe ekyokulabirako nga naawe yagadde nnyo okukolaki okukola so basebo ne bannyabo tuli eno tuli ku nsonga ya mbizi kakati tutandike kakati engeri gy'otandikamu embizi ekisookera ddala ng'onoolunda embizi tutunuulira nnyo buliidi buliidi ekola nnyo amakulu abamulunza embizi ne zitakola bulungi kubanga buliidi gy'olina mbi ffe twafuna omukisa
tulinako gye twali nga bali mu kulosinga embizi nga baagala gijja mu mbizi 3 nga bagijja mu Land Race nga bagijja mu Kambula ne Raji White kubanga embizi ezo zonna zirinako empisa zaazo kati nga Land Race ewanvuwa ewanvuwa muno mu buwanvu naye ate tewanvuwa nnyo waggulu wabula egejja nnyo naye ate tezaala era zo ntono tezaala nnyo lwa nsonga nti tezizaala nnyo ekyokubiri tulinayo Kambula ewanvuwa nnyo waggulu namwe esobola owanvuwamu naye nga si nnyo naye ate obuzibu bwa Kambula bw'eba eva wansi tevaawo na nnyama kasooka kukula ne kawanvuyiririra then oluvannyuma ng'emaze okulaba ng'ewanvuye neeroka etandika okgejja kakati tulinayo Raji White Raji White ye empisa zaayo nzadde naye ate tesobola gejja kusukkawo ye erina weekoma nyimpi muno tewanvuwa nnyo ekomaawo bwetyo naye ate ng'ezaala nnyo ate erera abaana ne bakula bonna kati twafuna omukisa nti twafuna olulyo ng'embizi ezo zigabanako ku lulyo olwo olusatu baali bagezaako okulaba nga bagatta olulyo olwo lumu luveemu embizi emu tufuna omukisa ntugulako ezimu ku zo era ojja kuziraba n'abaana baazo ne betulunzeeko bezizadde olaba nga bakula kubanga kati ojja kwesanga ng'embizi mu nnaku jasi nnaku 3 ebeekuwadde abaana mu nnaku gye tubala nti ennaku 9 mu myezi 6 tubala nti embizi eyo eba emaze okuwa zennaku mmekaawo emyezi 6 zino 9 mu nnaku 18 embizi eba emaze okuwa ekiro 10 kitegeeza beereesa akakadde k'essente kati byebyo byetulaga omuntu embizi mu nnaku ziri 3 mwetuuka okuzaalira eba eridde kiro mmeka ebyo byonna tubibala mu mbizi muno kati bulidi nkulu nnyo n'ekirala embizi eno kubanga ogibalirira buli kyeri okusobola ogifunamu n'ekirala oteekamu kyenkana ki ate era ojjamu kyenkana ki ekirala embizi eteekeddwa okubeera nga weewereza ennaku 18 ng'ekuwadde abaana oba weewereza katugeze emyezi 6 weewereza emyezi 6 ennaku 18 teba tekuwadde baana naye ennaku 18 eteekeddwa okubeera ng'ewezeza kiro 10 kati embizi mu nnaku 3 eteekeddwa okubeera ng'ekuwadde abaana okuva ku lunaku lumu lwe bagizadde ate nga nnene bulungi era ngenda zikulaga wano embizi ey'emyezi 10 ng'erina abaana n'abaana bayo nga balabika bulungi ate nga nayo nnene bulungi kati ebyo bye twagala tubayambeko nga ffe bamemba ba farm business nga gwe farm business memba munnaffe oli eyo nga weetaaga okukuyambako tukuyambeko osobole okukola bizinensi osobole okulunda embizi ogitwale nga bizinensi ate ofunemu kubanga ffe tufunyeemu nze situunda wano kaana ka mitwalo 3 ne wegiba 15 sikalina ntunda ekyana ky'embizi emitwalo 25 n'ekyo ekikireetera ekyo abaziguzeeko ne bazitwala ate be batuleetera bakasitoma abalala kubanga agirabye ng'ekula oli bw'alaba olulyo luno walugjawa embizi ng'ekuze embizi ng'ewanvuye embizi ng'ebadde bweti so bwe bityo omulabi waffe omulungi tukyagenda mu maaso tukyasoma ku nsonga ey'embizi ndowooza oli kubanga okitegeera naye nkujjukiza nti farm business Uganda songa ekyabalimi n'abalunzi kikuwa amagezi ne kikuyamba kufunira byoba weetaaze kati ogyalaba embizi eri mu kiro 2.5 eri wano embizi ezowa kiro 2.5 pulasi nga togasseeko byenda togasseeko bwoya bwabugijjeeko naye nga yo ogenda giraba mu kamera so basibo ne banyo kikugwanya nawe okwegatta ku farm business Uganda ofune ku mpeereza ennungi nti ffe tetuli bakoga nti bogamba nti no njagala mbizi njagala olulyo era ezo embizi zetukuwa oli kubanga okitegeera mu mbeera efana muzeeyi embizi eno ogireese ogitadde mu kiyumba yeetaaga ndabirira ki kati ekisookera ddala endabirira tusooka kutunuulira mazzi tujja kulaga ebidomola kwe zinywera embizi yeetaaza amazzi amayonjo bw'eba eneekula embizi anti sebebeera nkyafu nedda ssebo teriiyo kintu kisinga buyonjo nga mbizi embizi tepama weeriira embizi epama mu kifo kimu
era bwe tuba nga tumaze okuzimba ekiyumba kyaffe nga tutwala akabizi kano tutera ofunako obusa wa mabbali ne tubuteeka mu kifo kimu ne tugigamba wano woteekeddwa okupama era webeepama. Soko tangaza ekintu ekyo bakitegere. Soko owulire akantu kaneeno ngireeta nga nto ngiteeke mu kiyumba nina ofunako obusa nembako wemuteeka ogidirectinga nti wano wogenda era weepamanga tepama walala. Ekirala ku mbizi eyo nga tumaze okugirabira amazzi zino embizi si nnungi kwakako musana. Abantu abamu balowooza era babalimba mbwe sayidi emu eyakeko omusana mbwe ate sayidi emu wabeere kisiikirize. Nedda, life y'embizi si bwetyo. Bwekuba ng'oyagadde musana gugitandikiremu ate gugimaliremu. Era ojjalaba enzimba gye twazimbamu ebiyumba byaffe nti omusana gumaliramu ne gutandikiramu. Waakiri ekiyumba waali kizimbi naye ng'embizi teteekeddwa kwakako musana. Teyakaako musana bw'oba oyagala ekula obulungi. Ekyokubiri, embizi enaaba buli lunaku. Naaba buli lunaku. Waliwo endwadde ezimu ze weewala ku mbizi ng'obadde enaaba buli lunaku ng'oginaaza, kubanga ffe embizi tuzinaaza era tujja kukulagirira engeri gy'oginaazaamu. Mubiri gwayo ne gweta neeba ng'ekula bulungi. Nammwe mubimanyi bw'oba tonaaba ky'obeera. Yes, nga tonaaba. Kati olw'okubanga embizi bizinensi, ofaayo nnyo okulaba bizinensi yo etambula etya, edda emabega, egwa, ekula, neereeta amagoba, eneekola etya. Era ojja kwesanga mu byokulya ebirala ffe tukugamba simba ebisagazi. Era ozirabye ezizo zirya bisagazi. Endala ziridde zeebase n'okwebaka ssebo. Tebiriinako eri ku byayo. Ebisagazi tusimba ebisagazi bw'oba onoolunda ku mbizi zaffe. Bw'oba kale tosobole oli mu tawuni tuba tujja kusala amagezi batundatunda omudde eyo gulinga ebisagazi era obifune ebirye. Kubanga birina kibigiyamba nga bwe tunaaba tutuuse ku seeri ery'okwogera ku biki ebikuza embizi. Obuyonjo embizi enaaba. Zino embizi zeetaaza buli lunaku yonja ekiyumba, buli lunaku enaabe. Ekyo kubanga bizinensi, buli woofula ekintu bizinensi ogenda kirabirira. Kiva ku kyembizi yange okubeera nga wemba ngitadde mu kiyumba ate emaliriza nga mwenywera mwefuka oba mwerira mwepamaate. Kubanga ye embizi ekimanyi enaaba. Kati gwe ekikusumbuwa memba waffe wafa mu bizinensi, ye embizi mu bwongo bwayo ekimanyi enaaba buli lunaku. Kati ate gw'oddidde amazzi ogatadde mu kabakuli mbw'ozimbye obubakuli bubiri kammere akamu k'amazzi, era ojja kusanga ebipamyemu lwa nsonga ye ekimanyi mu bwongo bwayo enaaba. Kaakati bw'ebanga ekimanyi enaaba ate gw'ogiddidde ogitaddemu kyo tekikola makulu. Amazzi tugawanika wali mu bidomola nga bw'onooziraba drinka mweziri kwenywera. Eteekeddwa kunywera mu kidomola. Era ku ssente zaffe zize tukuguza ekyana tukugulizaako n'ekidomola. Dwaki? Yes, emitwalo 25 tukuweerako n'ekidomola. Mwenga muli balungi. Sooka owulire kano bannange. Ono omulunzi waffe oba omulimi waffe bw'ojja ku faamu ye ate yayongeddemu ekirungo. Ffe tukikola. Naye wulira ssebo bw'ogula ogenda ziraba ssebo ogundi ebidomola bineno bya mulembe nnyo. Omuntu ajja n'atwayirako ekidomola. Tukuweerako ekidomola era bw'osasula embizi ate tetukuwa kato. Tukuwa embizi ng'esuumusemu njazibalaga gye tuba tukuwa bwe. Farm Business Uganda, ekitongole ky'abalimi n'abalunzi. Bano bawa abalimi n'abalunzi amagezi agabayamba okwekulankulanya n'okwennyumiriza mu bye bakola. Gwe omulunzi w'enkoko omuli eza broilers, crailers, saso, layers ne loko. Jangu ofuna amagezi ku ngeri ey'ozirabiriramu olyoke ofune amagoba. Ate bwe kituuka ku byennyanja basema ebidiba n'okusomesa ku nnunda ennungi ey'ebyennyanja omuli empuuta, emali, engege. Ate tebakoma okwo bakuyigiriza n'okutabula emmere y'ebyennyanja
uganda okusinziira ku stage ze biba biriko. Omulunzi ow'ente, embuzi, endiga, obumyu nawe batuukirira ofune amagezi. Abafa mu bizinensi Uganda bakowola naawe alunda embizzi okubeetanira anti bakufunira breed z'embizzi ennungi ezikula amangu omuli Landrace, Large White, Hampshire kuteeka ne Cambrough. Gwe omulimi n'omulunzi lekera kwemulugunya beekwate tojja kwejjusa. Bakufunira ensigo kw'oteeka n'okusomesa ku ndima y'omulembe ekwatagana n'ebibala omuli emicungwa, emiyembe, amapaapaali, obutunda n'ebirala bingi. Gwe omulimi wa vanilla naawe teweegayaalirira anti abafa mu bizinensi Uganda weebali okuyamba. Gwe omulimi w'ebitooke naawe jangu obeebuuzeeko ku butya bw'osimba ebitooke ne bitakuwa kiwuka ate ne bibala bulungi. Funa amagezi ku kika ky'emiti egikula amangu egigumira embeera y'obudde omuli emisizi, peyini, kalitunsi, emivule n'ebika by'emiti ebirala bingi. Abafa mu bizinensi Uganda bakuyambako okufuna ebigimusa ebirungi eby'omulembe okuli eby'omuttaka n'okufuuyira n'amadagala ag'enjawulo agayamba ebirime byo okukula obulungi nga tebirumbibwa biwuka. Ebirime omuli muwogo, soya, kasooli, lumonde, kabeji, ensujju, watermelon, ennyaanya, obutiko, ebijanjaalo n'ebirime ebirala bingi. Ebintu bino byonna bakuwa amagezi ku byo okossaako n'okubikufunira. Okumanya ebisinga osobola okubirako abafa mu bizinensi Uganda ku 0753 19 95 12 oba 0761 48 0004. Osobola n'obafunira ku WhatsApp ku 0752 83 84 89. Farm Business Uganda, Farmer to Farmer, mulimi ku mulimi.